ensi yonna omwana ali katale abantu bamunoonya bamuwe ku ssente Epaasi omuggalidde eruwo lwaki toto omwana najja ku street n'afuna ssente ngenda mutaamu agenda ayimbireko DJ Shiru waliwo wagenda okuyimbira DJ Shiru ngenda mutaamu kagenda amuyimbire then ajja kumala akomewo togenda kujjirako asigenda kujjirako lwaki mba mutataaganya ayinza okufunayo bizinesi endala ez'okuyimba lwaki wamukwatidde yogerako ne bannayuganda tumukuumye omwana ayeetaaga rehabilitation yasoose agenda kudda ku bigambo by'abana abakazi abataagaliza teri mukazi yali ayagaliza mukazi munne ekisooka Gloria ettama kyekyo ekiki ettama kyekyo olubalama kirya empataanya muzuulu embala kasodde yaso kigambo kya Lujamaika embala kasodde yaso naye lirupazo obadde okimanyi nti Gloria Buji yatadde mbuzi buli TV gyadagendako abadde agamaze mentawo kakati bikyebe byembaga mentalinga shuwano mukwano gyange gyonna yizika menta kiki ekigenda mu maaso menta wametalinze bulungi bambi era omwana wamuteeredde ensinga omaze omugunjula sinamu mentalinga nze weebale nnyo weebalire ddala nze simentalinga mu nsonga ezo omentalinga muki wamuyigiriza okunyenyamu yagenze Epaasi wajjonkera munno yogera bye wajjonkera ku bingo ebyo bikadde atwaliza muli naawe ono omusajja takwagaliza yapostinze ensebo nga bakuggyeko emaali nakalabye kagundi nakalabye ka vidiyo n'ateekako oluyimba n'alyoka akudaala n'anduulira naye nga liripazo omulabe obulamu bwakyuka sebo kati yalya chipusi nanti mwabazimuwadde oyo liripazo chipusi yandisanzeewa yali eri lirupazo erinyi yali abeera ne Suuna Beni nga baliisa amannya g'omu maaso nga baliisa ebyennyanja amannya g'omu maaso golowooza naye lwaki omwana wamukutamya n'akyusaamu ebyo naawe sinzi yabikola lwaki ompayiriza baali ku video shoot kyeyo kuwanyolabyo video shoot efaanana bwetyo eyo video Epaasi ate Epaasi olwo oluyimba lugenda kukuba international Jamaica n'ebitundu ebiriraanye ekifo nkimanyi kiri ntinda nedda ssebo sirwagala lukube lutyo lwaki akatambi wakakwatira mu loogi z'omu kitunzi ani yagenda mu loogi y'omu kitunzi alonyimanyi nti Epaasi bamulayo ku best wabaddeko ne ku best era ng'oyagala kukola kintu kirala tubuulire we are cautioning you obutambi obutunda wange obutambi butunda wa obutambi bw'okwata obutunda wa butunda wa basinzidde kuki okulirizinga akatambi ako wajja kulya mmere nakubala baana akatambi kenalirizinze keka yali mukyalawo ako ko nakalirizinze akavidiyo shuuti byemwashuuti ku video shoot gyetwakakolera eyiyo ne yange nani lwaki temwashuutinga bushuuti naye nekitakumalira n'omugamba teekayo omukono ewa eno emabega mu lubalama naye lirupazo
bakeba kugembisi okundisa enjovu wayigirawo ebintu ebyo byonna ssebyo ebyokugamba abaana kyusa kyamaanyi otwononera bafemerati kwatako kunyamulipe piripiri pipido butebuti magimbi simbe ndolito pokopoko nalongo agambye atya wewalupe negutiku ipi sipino mukobutibugimbi simbe bwenawulira afa ate nno bwe yamaze n'atuwaka flying kiss baby weraba wamaze okwa omwana wabataamaabiri yamulipe I thank you, bye. Information in Fruma Matugo. She was a very humble girl before you meet her. N'otandika okuteeka omwana ku biragalalagala effujjo ebikudulu n'okweraguza ekyokweraguza togenzebwa na mama wange musumba ate kikugaana kuyigirira ffujjo abaana babasumbamu abasinga obwononefu lwaki olimba abaana babasumba muli bayi nze nno ngeze neekakwatamu omanyiza ebyononese byenjagala kati nekateeka mu simu netandika okukanyenya bwenti lwaki tewamugamba n'atwongera ku nnyenya y'ebbina kati ffe obadde abaagala ebyononese tukanyenya bwenti kyukukyukukyukukyukuekazo kyakoze kati ngawe watadde akagambi ke akamukyala we Irina yakutte nawe vidiyo gye mwakwala era agenda gi editinga agite bwatyo bwafaanana bwati nereeta omwana tuzeeko si yasoose lori yawamaddayo bano baveeko bayaayi omulabye lwaki omuntu kwekaba oba tomulinamu interest simulinamu interest ate gwanyegamikweka muprotectinga mukazi we wa Australia kimuleseewa mukazi wa Australia kyamuleseewa muli bagonza simanyi kubanga akatambi kagenza okufuluma ng'oli mankatabbu yipiyipi sipiido wakati naye epasi yaffe tutenudize ezaffe zinaatunda totawaana lunnabereka tufune emirembe ku intaneti tota lunnabe mbadde nsaba tota mbadde njagala agange lunnabe twagala emirembe ku intaneti tuleke tota lunnabe tota mbadde bulunota ndeka ntambi wuli yabaata oba ntambi amanyi amasuuti baagalako mulaba ng'ali bwereere yabaata nedda oyo ne bagoza enyini olowooza epasi ne tuta tekayinza kutambula ne kayuguumya Kampala uganda wange bajja kukuba emiggo bakuma leero emiggo ne bagikuba jjo abakazi tebaakagule bali agenda kagula anti oyina okatanga Shakibu kyamu ali bwati ate bwekitaba bwekiti agenda lwana ekikonde tewerabira okugamba bwekiti alinayo nno ekikonde musajja wange Shakibu agenda kukuba Franka Kazoola lwaki Shakibu teyalwanye naawe kubanga gwoli fiiti Kazoola tajja sobola nzo mujjamu amannyo gonna mu kamwa eyo fight it is Epasi versus Shakibu yaninyumye singa atya zali anatuukiriza atya emirimu gye mbuuziza wano anti ngenda kusamba kapiira Epasi yatuga tusamba kapiira wano waggulu ani akulagidde njalo tugende akapiira okazanya ngaani buno lwakubiri tusambamu dduyiro abadduyiro n'otuyanamu mukole dduyiro ne Paza agenda saba Paza nombu yali akuba namba 11 namba 10 Victor Sinihemo omulabye yali azanya namba 2
ate Puzzle fana osini hemu okimanyi olinga muganda we nabakono nga ba Nigeria bakola ni bagamba this boy was ezo nviri yali akoppa zange naye zigenda zisenyuka kyovola bezze zaagaana okula yali akoppa zange naye ngera bw'oziraba zisenyuka. Lwaki wataddeyo akatambi ka Irina? Wakaeditinze. Irina mukwano gw'abagonzi namusanga kewuwe era olukwe baalulimu tobula yali akusekera wano ng'amanyi kyalo ekifaananyi nga ndi n'omukyalo oyo okirabe nga tuli mu studio na Irina otandise okujjonkera kati tewakomye kataani nga tuyimba nga mukola ki gwe nga muyimba kyekyo nyimba kyeze nnungi omung'okaabira n'obanga akava owa funeral service nakayimba kalungi bakaita simanyi andi naawe omutima mugunda ndi naawe lwakuba Irene yagaana okukola video epasi yamukwata kabina information take it. Lwaki wamukwata kabina ng'ali mu studio ke bakumme video kali kampita akabina kali kakukima kali kampita bwe kati nga kagamba come daddy nengamba bannange enzuuno nesigama mukinagamba naye munange era video tewafuna yagifuna tosobola gifuna. Irene yakomba ku paasi n'agamba Puzzle yamukubira essimu n'agamba I can't do the video. That boy misbehaved in studio. Lwaki okwatakwata nnyo ku bwina bw'abakazi mu studio? Nga bwe yakola gw'omanyi nga bwe yakutte ku kasiipiino nga bwe wakutte kasiipiino gw'oli naye awo sina muntu gw'oli naye ndi nzekka. Nedda Gloria abadde azze n'omugoba naddayo. Lwaki omugobi? Namugoba Gloria ogatteko okutwa obutambi bw'omwana ate omugaana okujja okubuuza ku bantu. Tulina ebibuuzo bye nga ffe ba ngaani oli kojjaawe. Njagala kumulambika butya kino engeri gy'agenda okukiyitamu. Kiŋŋambe yakikugamba. Tubuuza nedda tubadde tubuuza wano abakazi lwaki ensonga za Gloria bazirinamu interest y'amaanyi. Gwe bw'oba tolina kyakwolesa leka abaana aboolesa emibiri gyabwe kubanga gwe oli mukapa ojjonkera Gloria. Eky'obukapa togenze wala. Yabadde musava. Alinga bw'oba ogenze wala. Alinga niri Puzzle nawe oli mukapa. Alinga empuuta ya Sabulenya. Nawe oli mukapa. Ate kiraba limukoze ebbanga ly'amaze nga mukapa teri amwogerera. Naye se bayogerera abantu abakapa. Niri Puzzle nawe oli mukapa. Abaana bagamba niri Puzzle mukapa naye awooma. Ayina wawooma. Ogwogubuno. Epasi. Ekyana kiringanga eri empuuta gye bayita Sabulenya ogimanyi? Ngimanyi sebo. Empuuta ya Sabulenya. Wagiridde bambi. Naawe tutandika kwogera bintu ebyo. Oyo omwana omukozi akyewuwo. Omanyi ekintu ekigenda okuluma epasi omukola. Oyo mwana nakulaba olina abakuumi abakazi nga Gaddafi. Oyo mwana mugatte ku majeego. Tasobola kulwana. Akukuume oli omwana omuwala. Gloria Bugu. Ali mu nyumba ya Epasi awo. Ali mu nyumba ya Epasi. Olowooza lwaki Epasi tayagala kuvaawo awo? Tulambuze ku nnyumba yo yonna. Bw'oba okakasa tolina Gloria. Kimukubye point. Tulambuze. Tukolera bantu. Lwaki bw'ayingira ekisenge kiri ng'ayingira ewalala? Epasi nze njagala okukubuulira. Komya gwe guba gusemba. Okulowooza nti olw'okuba wakola studio ewuwo. Buli lwe munaayimba ng'oluyimba n'omwana omuwala. Ojja mukozesa siipiino. Osookenga mukozesa siipiino.
Osokenga mukozesa butibute magimbi simbe. Ndolita tokotoko zalongo agambye atya tibobodde ebbeera ate ebbeere tutuuka ku bbeere wakwata ate Epasa ayagala Sipino bbeere liringanga tena liti akayisako kamanye enfa y'amatyansi lutyampa ne mudde goloba bidandi yayina akabwaka akatoka akaali kamuvaako emabega n'abeera ne madonge neneko yali ekulembera olugendo enfa y'amatyansi lutyampa ne munegoloba bidandi mwe ababiri gwe matyansi lutyampa. What is Sipino? Sipino lulimi lupya mulubuze bababa genda olubuze baba basista baffe babamanyi buuza baba Sipino. Ogenda okwata akatambi ako wali mu mbeera ki Epasi nga sikumanyi kuggwako magezi kutuuka mu eyo levo. Naye kankubulire muvubuka nze singa nzi yali mu vidiyo eyo nandibadde sikwata simu esimu mba nkwata yaki ng'osobola okwata esimu andi oli mutabani wa Musumba okwata esimu musajja wa Musumba ate awo okujulidde ate nze nze kyendowooza yakwata esimu eyo muwala munne nze ndowooza muwala munne yakwata esimu eyo nabawaiza gwewayogeddeko naye kubanga oli naye awo otandise okweyita omuwala nayogeddemukko naye agamba ki yaŋŋambye esimu ye baagibba ate yaŋŋambye emyezi ng'esatu ena mabega babbye esimu ye naye yalimu noodles. Omanyi omuntu oli Sipino omulaba nga bwafaanana omuntu eyatadde akatambi oba omulaba aba yeewozaako oba omulaba Epasi ketonye wali n'ennuduzo zigenda kufuluma ekiki ate nga toyimiridde nga tali kakikimu kyamu nga toli oti ekyo nga tekijja kusoboka. otandise otulambuza otyo genako mu kinaabiro nsiiba kuno nga tekijja kusoboka. Sipino tayinza oyinza kasuka obulagala abutunda paka wa Epasi kano twakajewaikaloni Shalom sebo akadagala ko Epasi anywako mpola akanonywako mpolampola yampa akacupa kalamba naye amanyi g'ekisajja abaana ab'obulezi temukyalina ddala muli ku biragalalagala abonebone n'okukola ssente simanyi abonebone n'okumala nze mirampage musajja mugagga alina ssente zaate abonebone ne ssente bankuba empiso y'ente ewonya kalusu bajja kutuba enema nekola bwetu eyakalusu nezika omuntu wange owawe kuba empiso y'ente bw'oba toyagala kunywa ebyo biragalalagala ebiragala bya Shalom kyandisa okutegera ebya Bisairini wa Munnamasaka bakkuba kwekuba mpiso ya kalusu empiso ewonya kalusu ente nswa netukola guti akira atebenkera emirembe n'emirembe amiina 2 days festival 2 days mudigido naye okimanyi nti musajja atoli musoyisoyi omuntu mugalire mu nnyumba mpaka lw'omutta omujjayo agenda ku kitanda kumuteekako cupa sikyalina kisanze sente ziyitawanya okukola